Kadaama TV tubaleetera bakadaama ab'enjawulo oba bakadaama abagamba nti bo balwana ne babboosi oba abava mu mbeera sijja na kuyita kulwana wabula nja kugamba nti bava mu mbeera ne tubaleetera bakadaama babboosi be bakuba ate ne babakuba. Kino ekintu waliwo kadaama yakyogerako n'agamba kiva ne mu ndabika y'omuntu n'enjogera y'omuntu n'emyaka gy'omuntu nti abantu bano oluusi batiisa omuntu amaaso oba oluusi ne banyooma. Oluusi nyinza okukkiriza ku kintu ekyo ndowooza eyakyogera yali Kadaama Kacappizo era Kadaama Kacappizo ye ne bw'omulaba bulabi kiyinza okuzibuwalira Omuwarabu okubeera ng'amuteekako oluyi. N'enjogera gye twogeramu mwana muwala ono yansikumidde message nga boosi we amufuukidde ekizibu, boosi we ayagala amukuba naye enjogera ya Kadaama ono bw'aba ayogera omuwulira ng'ayogeza ayogera mpola kugamba ayogera nti Omuwarabu ayinza n'obutamutya. Omuwarabu ayinza n'obutamutya mujja muwulira enjogera yo bw'ayogera naye wadde ayogera mpola ate naye atuuka ekiseera naye n'ava mu mbeera. So boosi we ye agamba buli kintu kye kyonna akikola mpola, amugamba yeebaka nnyo, ayogera ku masimu kwegamba boosi we si mumativu n'enkola y'omwana muwala ono. So baatuuse ne ku extent eya boosi okubeera ng'afunye ebikonde, twogera ku mama. Boosi we mama yafunyizza ebikonde ng'ayagala mukuba naye ng'afunye ebikonde Kadaama ono agamba nti naye mukadde newankubadde ayogera bw'atyo newankubadde ali simple naye nga naye oluyi lwe lutuuka ku nnamukadde ono lusobola omuyisa obubi. So wabeerawo embeera gye tweyisaamu oluusi etuleetera Abawarabu bano okubeera nga batunyooma. Ne wabeerawo omuntu ng'omulaba n'ajja nti azze kukola wantu waka nga ne boosi ajja kutya okumusika wadde n'olugoye kuba akulaga amusikaasika engoye, amuvuma, amukuba kwegamba alabika alinga amunyooma olw'enjogera ye, alinga amunyooma olw'ekikula kye. Waliwo omuntu nga mu butuufu bw'anaakuyimirirako bw'oti ndowooza Kacappizo omulaba. Kacappizo sikiwa nti waliwo Omuwarabu asobola omukoonako era ye yagamba ye tewali Muwarabu asobola kubeera nga amukuba oluyi, taliyo. Kugamba abaddamu engeri gy'abaddamu abaddamu nti ekintu ky'abaddamu akitegeera akikakasa ne bamugamba kola omulimu guno nagamba gwe teguli mu contract sigenda gukola kati ne wabeera nga waliwo embeera nti bwe babeera bamutuma ekintu nabo bamanya nti ono gwe tunaatuma ayinza okugaana, ayinza okugamba ekintu kino tekiri mu contract. Kugamba olina okulaga Abawarabu bano ngera bwe twabagamba nti laganga nnyo Omuwarabu nti ekintu kyogerako okitegeera, laganga Omuwarabu nti ebintu by'okola birina kubeera mu contract, nti ekintu kyonna ekibeera outside the contract kirina okubeera nga okyeyagalidde kugamba oluusi alina n'okisasulira kuba Kacappizo yagamba okuva mu kiyumba okugenda mu kiyumba ekirala ogenda okukolayo bamusasula. Agamba nze nina kukola mu nnyumba eno okugenda mu nnyumba eyo mubeera mulina okubeera ki amusasula. So kankwe Kadaama ono agenda tunnyonnyola embeera gy'ayitamu oba boosi we engeri gy'amuyisaamu naye enjogera ye omuwulira ne bw'oba owulira buwulizi enjogera ye ne boosi tasobola kuva eri n'abeera nga tajja kubeera nga atandika omusikaasika engoye omunyooma kwegamba ayogeza bye tuyite gonjebwa ayogeza kisa. So katulabe. Yes Nyabuli Kadaama TV. Kati obuzibu obuliwo buli nti nabadde mmaze okukola nga nzize mpumulemu kubeera essaawa zabadde za kuwummula nga nina okuwummulamu nebakemuko. Kati omukazi n'ampita kanadde naakebaka oleni neŋŋendayo naŋŋamba mbu ntambula mpola nga najja ng'ayomba neŋŋamba oba abadde ki najja n'asika engoye omanyi okunsika engoye nga nsika n'amaanyi nga wawoggana. Nemubuuza lwaki onsika engoye ŋŋamba bulungi naŋŋamba gwe lwaki otambula mpola nkuyita tosobola nakujja ng'odduka otambula mpola biki nansika engoye
ne mugamba nze tonsika ngoye nvaako ng'agaanye tekyamumalidde nga azisika nga zambukako nze owaayi ne mwesikambulako kati nadde ntambula ngenda eri mu kiyungu kuba yabadde ampita kuteeka bintu mu fridge nga kyempisa bw'atyo ne mugamba kati nno ka ngende mbiteekeyo ebintu mu fridge by'oŋŋamba naye tonsika ngoye kati olwamaze nadde era nkyatambula n'asukuma emabega n'ankuba empi mu mugongo mubuuza naye onkubira ki n'ankwata engoye kati nange kwe kumukwata emikono nga ankutte engoye azinywezezza ne mwesikambulako ne mmusindika eri then n'atandika okuyomba n'aŋŋamba oyagala kulwana naye n'afunye emmuumiko nze tuli ku ki ate jjukira omukazi mukadde sigamba mukadde naye alina ebirwadde bye kati nze obwedda ntyo ŋŋamba yi ono ayagala kunkola ki ayagala mmukuba oluyago eri afe wabeewo obuzibu obubeerawo ko nze owaayi w'ofunyizza emmuumi ka nkudduke ne muviira n'enzigi eno gye nsula era nayo nannumbayo ne mugamba sooka ondeke ngenda kuggya ebintu mbiteeke mu fridge sooka ondeke kuba obwedda nkola okuva ku makya obwedda nkola sinnaba kuwummula mukko sooka bambi ondeke n'ayomba n'aŋŋamba nze siri mulungi biki mukazi n'anvuma nze mbeera neebase sirina kyenkola ate emirimu ngikola kuba wano naakamalawo omwaka mulamba n'emyezi 2 kati ntambuza mwezi gwa 3 n'ayomba nze siri mulungi biki mugamba kale mumpe paasipooti yange muntwale ku ofiisi agaanye n'aŋŋamba nga paasipooti sigenda gikuwa n'aŋŋamba oba oyagala ogenda fuluma ogende kuba nze muntwale ku ofiisi n'agaana ate ne mugamba mumpe paasipooti yange n'agaana nange ne mugamba toli mulungi naye n'aŋŋamba siri mulungi ne mugamba tosobola kuŋŋambako ekintu n'oŋŋamba bulungi nga toyomba wabula gw'oleekaana buleekaani omukazi nga nsobedde nga nze siritegeera nakati nkyatidde omukazi ne bw'okola ki omukazi tasiima nze yansobedde simanyi embeera ze kati kuba n'okumutya mutya ne wano ntyawo okubeerawo kale mugambye mumpe paasipooti yange ngende oba mbeera nga neebase nga sirina kyenkola yagaanye n'aŋŋamba mbu mbasasule ssente ko nze ssente ki ze ŋŋenda obbasasula nga naakakola ewammwe omwaka mulamba n'emyezi 2 ssente ki z'oyagala ngamba nze ssente z'osaba nze sizirina n'agira era bw'otatuwa ssente era tojja kgenda kati munnange kwe kujja gy'oli onnyambe oba ofunayo omuntu amanyi oluwarabu ayogereko nabo kuba oluwarabu olwange lwakugattirira ebimu abitegeera ebimu tabitegeera kwegamba njagala omuntu amanyi okwogera oluwarabu obulungi abo batiisetiiseemukko bampe paasipooti yange bantwale ku ofiisi kuba wano njagala kuvaawo simanyi oba osobola okufunayo omuntu n'ayogera nabo n'abagamba bampe paasipooti yange bantwale ku ofiisi oba tebanjagalawo mbaviire aŋŋamba ssente mbu bansasula za bwereere mbu nze mbeera neebase simanyi nakumanya naye bambi babusalirako ennyambe simanyi kyakola nange wentuukidde okugamba nga ofiisi nagigamba dda kuba omusajja yasooka ng'ajja mu kisenge kyange ng'ayagala kunkuba biki neŋŋamba ofiisi ne mbagamba banziramu ekintu kimu ngume nkole nti era tebalina ngeri gye basobola kunnyamba olw'ensonga mbu airport nazo baazigala ne baŋŋamba ngume oba bankuba oba ki ngume
naye ngumiikiriza nkooye munnange njagala kuvaawo. Kankimanyi Omuwarabu waba nga takwagala ng'akwesimbyemu n'obeera mu nju ye nga tovaawo asobola okukola ekintu kyonna. Nkyayagala obulamu. Ssente zikolwa bantu. Akudde e Uganda ntetenkanye naye nga zino zo zigaanye. Bambi nkusaba onnyambe munnange. Kintu kimu kye njagala bampe paasipooti yange. Oba ssente tebampa babireke. Si ekintu ekisinga obukulu bulamu.